mu bulamu bw'ensi eno wotegeera nti obwavu bugenda kukuluma nnyo. Sina bwavu bwokka kukuluma naye n'emikwano gigenda kwewala nga ne bawulira nti olina ekizibu teyagala kumanya bikwatako. Kola ensobi mu bulamu bwo obeere n'ebintu bino wammanga bye ŋŋenda okukoonako. Number 1, ettima. Buli woba n'ettima ng'omuntu yenna akoze akantu akalungi owulira oyabika omutima, beerawo ng'okimanyi watondebwa kubeera mwavu obunaku bwo bwonna. Number 2, effutwa. Buli woba n'effutwa, omuntu alina effutwa yoyo abeera nga muli wankwe, ali awo yenayina buli kadde, buli kalungi agala kabeere ku ye yekka. Buli woba n'effutwa n'obutaagaliza. Ebyo ebintu oba birina mu mutima gwo, kyali wange, ensi eno giri ku bikukujju. Teri muntu agenda kuwangala, buli anaakumanyanga nti bw'otyo bw'oli agenda kwesalako. Buli mikwano girina kimanya nti bw'otyo bw'oli gigenda kwesalako. Gye binaggweera ojja sigala ku nsi eno ng'abantu obalaba bangi naye ng'ensi olinga giriko obwomu. Nga ne woofuna obuzibu teri asobola kudduukirira. Kimazi.